I, Donald John Trump, do solemnly swear. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga omupya President Donald Trump okulayizibwa ng'omukulembeze ow'omulundi ogwana mu 7, enkyukakyuka nnyingi zatandise dda okugenda mu maaso wano mu Amerika era nga yasobodde okuteeka omukono gwe ku nga executive orders zagamba nti ayagala zikyuse engeri ebintu gy'abadde bigendamu wano mu Amerika. Ekimu ku bintu byasobose okukola yaggyeewo kye yagambye nti obutuuze obadde buweebwa buli mwana yenna azaalibwa kuno ku Amerika newankubadde abazadde be nga si batuuze ba Amerika. Emabegako abantu abadde asobola okulinnya ennyonyi najja mu Amerika ng'ali lubuto nga ayagala kuzaalira wano so that omwana we afuna obutuuze bwa Amerika. Era ekyo ne mu ssemateeka ya Amerika mwekiri kiwandiikiddwamu nti omwana yenna azaalibwa kuno afuuka mu Amerika automatically. Naye ye omukulembeze omupya President Donald Trump agambye nti kino agenda kukijjawo. Amasaza mangi gavuddeyo ogezaako okuwakanya ekintu kino. Already baanze okuteekayo emisango nga bawakanya nga bagamba nti omukulembeze w'eggwanga talina lukusa oba talina buyinza kukyusa ssemateeka ng'akozesa just ekiwandiiko okulemesa buli mwana azaalibwa. Kitegeeza nti buli mwana azaalibwa kati aba nga talina gavumenti buyambi bweyogera mumuwa, ng'omuzadde amuzadde olina okumulabirira, omusasulire insurance n'ebisingawo Amerika yabadde ekolera abaana bano abazaalibwa kuno. Ebintu bingi nnyo byayogeddeko ebirala. Mu kino yeejeereza abantu be 1,500 abazza emisango mu mwaka gwa 2021 abaali beekalakaasa nga bagamba nti bawakanya okuwangulwa kw'akalulu aka Donald Trump nga Joe Biden ke yamuwangula. So omukulembeze omupya bwazze yeejeereza emisango gyabaddeko era abamu ku bo bagenda kubanga ne mu makomera gye babadde nga bagenda kuba baggyibwayo. Ataddewo n'ekirala kyagambye nti buli muntu yenna ali kuno ku Amerika ng'oli undocumented, ekitegeeza nti nga wayingira mu Amerika ng'okozesa obukujjukujju ate bwe wajja wano n'otasobola kufayiringa gyewandise nga asylum oba okutereeza empapula zo n'oba nga toyina mpapula, kubanga abantu bangi bayingira wano mu Amerika ne babeera nga bakolera wansi w'emmeeza kati nga gavumenti temanyi sente mmeka ze bakola, temanyi bye bakola. Abamu ne beenyigira mu misango ebyokutta abantu, okubba emmotoka, emisango egy'enjawulo. So omukulembeze omupya agambye nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bafulumya buli muntu yenna ali kuno ku Amerika nga toyina mpapula, kitegeeza nga toyina social, nga toyina work permit oba nga toyina mpapula zikwogerako mu Amerika. Bannayuganda bangi batidde beeraliikiridde, awamu n'abantu ab'enjawulo, ensi ez'enjawulo bangi nnyo batidde nti essaawa yonna bayinza okubazzaayo mu nsi zaabwe. Omukulembeze era agambye nti eggwanga lya Amerika agenda kulijja mu kakiiko aka World Health Organization. Kinajjukirwa nti eggwanga lya Amerika lino lyerimu ku nsi ezisinga okuteeka ssente ennyingi ennyo mu kitongole kino ekya UN oba ekya World Health Organization. Ye omukulembeze agambye nti talaba lwaki bongera okuteeka ssente mu World Health Organization ate nga Amerika yennyini abantu baayo beetaaga obuyambi. Amawanga mangi nnyo geesunze nnyo ekigenda okuba nga kikolebwa gavumenti eno okulaba nga bawa obuyambi. Naye President Trump yagambye nti ssente zonna eza Amerika ezisinga zigenda kuba nga ziyamba Amerika okusooka, si nsi ndala yonna, si ggwanga ddala lyonna, wabula Amerika gy'agenda okusooka okusinga okuteekako nnyo essira. So katulabe ekinaaba kidda mu maaso, naye nga amateeka mangi agagenda okuteekebwa mu nkola. Jjo Lokaloka oba okulwokubiri Lokaloka bataddewo amateeka nga 10 malala ge yasayinize amalamba, naye tusuubira nti wiiki weenaggwerako ajja kwamya ebyo ayongedde okuteekako omukono ku mateeka amalala. And will, to the best of my ability,